kale balamusako mwina abali ku mukuta gwa Daily Still Hope abali mu ggwanga Uganda namwe abali mutawamayanja mwe bali kubanga ate mutugoberera yonna gyomusinziro kubanga ate mutulaba lunaku lwakuna naku z'omwezi 21 mwezi gwa 11 ndowooza buli wowulire ennaku z'omwezi nga zidduka erimu abeetekerateekera amajaguza aga Christmas agubatujjira mu mutwe ng'eyabulirawo olugambo. Kale Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukudiza ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo Mutukuvu tukwaniriza mu kaseera kano gy'oyigiriza era osomese abantu bo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale Jamiru mbeerawo kubanga ate kutwalira ddala ku mukutu guno gwa Daily Still Hope. So tusanga ku Testimony TV ne Tish TV ne Dreams and Visions yonna so kubanga ate otusangayo nobako ebyenjawulo ate byolaba bisobola kubanga bikwongera studio sirinzekka waliwo gwe tuli naye ndowooza ajja kubanga ate abeeyanjulira. Weewaawo mbalamusizaako mwenna na Daily Still Hope mwasibye mutya mwasuze mutya n'emirimu gye mukwasaako engalo nate Mukama abakozi obulungi era naffe atukoze obulungi. Amanya Kanyike Ebeneza Derike nga nange ndi wamu nate nga tugenda okutambuza ensonga zino. Kale ndowooza ennaku olwaleero tugenda kubeerako mu ggwanga erya Kenya. Ndowooza eri mmwe abatambula ku mikutu emikwanira wala nammwe abalaba ku mawulire kuba ali abalokola abamu abagamba mawulire ga sitaani. Anti buli kimu twatiwa sitaani nti bw'olaba amawulire mulimu ebya sitaani. So njogera eri abo abafisaako obudde ne bamanya ki ekigenda mu maaso okwetooloola ensi yonna. Mu ggwanga erya Kenya twali awo pulezidenti waayo William Ruto ate ne gavana ow'ekibuga kye bayita Nairobi bagendako ku mukolo ogumu. Bagenda nga baako okusolo baali basolooza ssente. Kwaya yabasanyusa eyali ezimba olunaku olwo ate ndowooza omukolo gwali banoonya ssente za kuzimba nyumba ya priest kabona wa diocese eyo. So nga president omukulembeze w'eggwanga n'akwata mu nsawo n'abawa emitwalo 2 egya dola miliyoni 2 si mitwalo 2 eza dola tekanda besogera ate mitwalo 2 n'abawa emitwalo 2 egya dola mu cash n'abasuubiza agenda kubanga ate abongera emitwalo emirala 2 egya dola ziwere emitwalo 4. Ati gavana w'ekibuga Nairobi naye n'agamba nedda Johnson Sakaja n'agamba nange ate ayita n'omukulu aba awaddeyo akantu ate nze naye n'agamba bangenda okuwaayo kwenkola ki kempa. Naye ekisale kya bulijjo anti ezo sente zagaanibwa sente z'omukulu era yali akulembeddemu babishopu bonna bamuyita archbishop ow'e Nairobi bamuyita Onyoro Philip Onyoro yagamba omukulu sente zo zibazizeeyo ate neziweeyamye toleeta neza gavana muzimuwe tetujja kukkiriza otugulirira. Ekkanisa erina okuba nga erina omugongo tetujja kukkiriza bannabyabufuzi kutukozesa ng'ekkanisa. So ekyo tekibangawo ku kalulu omuddugavu Africa sikiwulirangako gwe gusoose. Kiyinza okuba nga ne mu nsi yonna kiri mu bikwata ekisooka okuba nga byewuunyisa. Tekituufu. Tulina banaddiini ennaku zino ebya for God and my country babivaako basigaza ki for God and my family. Sikiwa twali bunaddi asobola okuzira ssente ezo mitwalo 2 tekiriyo naasobola okumugamba bano abenaku nabajula omululu nga so kyabadde kyewuunyisa. Naye sobola tugirabira mu bintu byanjawulo. Ekisooka pressure yali nene nnyo eri banaddiini okuva mu bana ba generation Z
genocide abekalakasa abanadini mwe mukutanyo n'abakulu fe ensonga eziruma abantu ba bulijjo temuzifaako mudda mu state house kulya bikoko abawa bibaasa nga mwe mukola ki nga mukukumba nga musirika wecce fe nga twogera ng'ate eddoboozi lyammwe liwulikika nnyo n'okutusinga pulira mujjewo omululu ne babalangira omululu kati ndowooza pulira ate omukulu we yaleese ekibaasa kibishopu naga ate baana abatusomera wano bakatulangira omululu ate bawedde ebibaasa ate tufe ababikwata bitandise okuyita ne baagala nabo beekuba akazigo beetereze ne beesiimulako babeere nga balaga ekifaananyi eri pabuliiki nti balungi nnyo era si balyanzanguzi mpulira amugamba sente ezo z'otuwa wano wali mu campaign mpulira watugamba genda tutwala mu Kenya empya ebadde manyi Uganda empya batutwala mu Kenya empya Uganda mpya yokka ekimu nga kigenda kubeera taratibu mpulira naye bukyalinya mu ntebe pa ebisuubizo byo byonna teriyadde nekiwaliwadde kiwalitukiza kwadde neki abantu banyigirizibwa ezo zensonga za archbishop zaawa zensonga ze abantu banyigirizibwa ate sente ezo zobadde otuwa tubadde tusaba ate togenda n'ozikolamu ebintu ebinayamba ku ggwanga anti n'okuzimba egundi nakyo mba nnyambye ku ggwanga olaba abakatholiki si be bakatoliki abakatoliki abo tebeetaaga nnyo support era nze seewunyiza naye sigala abadde pasita w'abalokole nalewunyiza okakasa bali balina support okuva Vatican wali akasente akaveeyo mpulira kati abo tebeetaaga nnyo tebeetaaga nnyo ate n'abantu baamu bawa abakatoliki mpulira ate baliko mu bifo ebinene ebya gavumenti munye mpuliriza webabba we baleeta ate no teri njiri egenda balumiriza musango wekiri naye kati singa wadde pasita w'abalokole ndi musumba kikoze aligenze kuli kodi wakasa balya ziringa tebanyaga abasumba tutya Katonda wetu tusobola kuzira bitya Katonda singa ababbi abaleeta sente mu kyaki temubabuulira mazima tubuulire enjiri abantu bagera bali mu gavumenti babba sente ne bajja mu kyaki ne babawa entebe ez'omu maaso ne babawa n'ekimu eky'ekkumi ne babawa n'obukulu mu kanisa kati gwe eroda gwakulira aba eruda osagede mpulira nga ne pasita yategedde nti sente ezo ze bali kuleeta biri mu mawulire mpulira nti omukulu yabuzaawo sente bweziti ne bweziti naye wajja babasabira emikisa famire zaabwe ziwangaale babeerewo balabe ne ku bazzukulu abazzukulu mpulira bakole mukama awo omukisa emirimu gy'emikono gyabwe webale pasita babalangirirako buli kimu obukuumi mpulira ejje ly'abamalayika libeetooloole tebabuulira amazima buli aleese wano ekiweebwayo mwebale mukama abaweeki naye oba omanyize ezooleese waliwo abali kukaaba olwazo ogenda tuwa fe tujja zikozesa bye tuzikozesa naye mumaaso ga Katonda olina zero okimanyi oleese obuzibu obanga ngamba nti nno taata aleeta emmere ewaka mugambe nti taata emmere ewagiddwa neiba amadoge gewabbi abo waddealeetuluma zayadoge tagobye mu kikanu yakugobye dda so amalwaliro gatambudde ensi yonna era buli mukutu egy'amaanyi wokeberako ku mitimbagano mawulire agava e Kenya okubanga bannaddiini baganyise gumanyi nti ekitegeeza okugaana sente za pulezidenti omukulu n'omuzimu gwobyali mugazawo obusente bwo abazeze mugakyusa bbaasa giddizeyo omukulu mugambe sente tuzaagala ekyo no kiraga abalabira ewala pulira naddala ku saidi y'abannaddiini kiringa ekiraga nti sente ez'otuwa si nnongoofu
mpulira omuntu awenzikiriza yenna kasitagana kyomuwadde si kirongoofu wayinza okubaawo ensonga waliwo ka question mark mpulira akati balinga abagamba ffe ekkanisa tuli independent twemalirira tetwagala tuleetera bimpurity byammwe mubisigaze sente zammwe zemukumpanyiza mu gavumenti muzeeriire temutusiiga nziro muzeesigalize muyinza okuleeta embalire nemugamba nti mu mwaka bwe guti twazimba eggulu omanyi ekyo basirisa ddiini omusajja kuwezesera nosobola okwemira n'omwogerera tekisoboka tekisoboka ekyo tosobola kati ennaku zino kiki tekyalina mugongo oguyimiriza negwogera amazima atemanyi bagwogera ate rina olina bayibuli awo agikutte dda kankolage kyaki yedda omugongo gwe yalina sogereko Ssekabaka ekyokubiri Ssekabaka ekyokubiri saawa zino ekkanisa eri mu kugamba gwe wekka era obawo teri mulala mpulira gwewalabyeko ye mwana oyinza okugiraba oti ekinyonyi ekitwala Ssekabaka ekyokubiri tugenda somesero yakumeka Ssekabaka ekyokubiri okosome sura ya 9 tandikirawo 9 tandikira oba ku lw'ekkumi kale onyerera enjagala 2 Kings chapter 9 verse 10 and the dogs shall eat Jezebel Ssekabaka ekyokubiri 9:10 kwotuusaawo kwentuusaawo wala wenjagala wagamba watya ngiregire mangu mangu soka onoonyeko Ssekabaka ekya 13 ekisooka 13 nkutegedde 13:18 kale 2 Kings 1 Kings 13:18 he said to him I too am a prophet as you are, and an angel spoke to me by the word of the Lord, saying, bring him back with you to your house, that he may eat bread and drink water. 19 So he went back with him and ate bread in his house and drank water. 20 Now it happened, as they sat at the table, that the word of the Lord came to the prophet who had brought him back. And he cried out to the man of God who came from Judah, saying, thus says the Lord, because you have disobeyed the word of the Lord, and you have not kept the commandment which the Lord your God commanded you, but you came back, ate bread and drank water in the place of which the Lord said to you, eat no bread and drink no water. Your corpse shall not come to the tomb of your fathers. Saawa zino nabbi ki oba muweza ki wa Mukama asobola oyimirira n'agamba omuntu yenna oba businessman oba munnabyabufuzi nti watu ayogera Mukama Katonda mpulira ogaanye okola nga waayagala kino kikakutuukako leero n'omulambo gwo teguligenda ku bijja by'abajjajjaabo tebali kuziika gujja liibwa ensega bayasajja baali n'omutima baali committed baali tebe compromising nga tebekkiriranya naye ekizibu kye tulina ennaku zino mugaati mugaati mpulira kakati bakabona oba abapasita baava okubanga balina okwogera Katonda kyabagambye kakati balina small section y'abantu gye basanyusa mpulira kati osanyusa omukulu ebisigande nga biteredde tagulidde motoka gwe yatuuse dda akuwa amagye negakuuma gwe pasita omukumisa amagye okita kyabulijjo ate kiba kyabulijjo olina sente zisasula amagye okukuuma ng'ozijjeewa kakati ekkanisa unless ng'ekkanisa eri independent
nga ebyenfuna byayo na foundation yayo yekanisa tetunulidde muntu batezimiddwa ku muntu mpulira ate mawalaba bakatoliki abo foundation yaabwe n'okukkiriza kwabwe kuba Roma kibateesa kutya nti bwe banakugambako ogenda bamma ssente bo tebabitiira tewali z'obawa ate ogenda bobawazirwa yesu okwomubuuze kuva dda nadda yali abawa kale ekintu ekyo kirituwe ate kirina obuzibu kigenda oleeta nabulabye dda kubanga tosobola kumunkinga president publicly mu ngeri efaananawo etyo internationally ne mulowooza nti mugenda kufeesa kati kikoze tutyawo hati gye amateeka gagenda tandika okuvaayo aganyigiriza ekkanisa ekenya lwerinda ajja tuula tosobola kukkiriza bannaddiini nayo mumanyiira waati bajjagira kuba life tetwamwogeddeko balwa tetwamwogeddeko ate kati baba balira wamu n'abakatuliki okakasa Christianity batusobola batuzingira wamu okakasa nze mbadde ndowooza balinga kebakikoze byabwe waleeta etteeka eriyingiriza ekkanisa ajagamba nti lino lyabakatuliki olino lyabalokole gibandi mbuziza ekibuuzo covid yajja yasosolako abasiraamu ajja leeta wamu ddiini n'abasiraamu bonna banaalumanya ne basaalumanya bonna balina olugenderamu naye ate nze ndi musanyufu ku kya bishop kye yakoze wadde engeri gye yakikozeemu yandibangase yali badde obanga entuufu naye gavumenti egakirabika bebana babishop abaagala popularity gavumenti wegamba kumanyika baagala kumanyika nti twakoze rekodi tambule mu mawulire naye se ekintu teyakikoze in professional way mpulira yali genze mu State House n'agamba omukulu akasente nkaziriza mukulu tebamulaba mu maaso batyo tebamukwata mu kirevu oli his excellence n'omukulu asobya ssebo mu Africa tebasobya ebyo biri mu bazungu bazungu baba bakugobye dda bazungu president babajjako mu Africa president alina obuyinza obwenkomeredde tejatandika okubajjako kakati naye kyo ndowooza kyasidise message eri abanabyabufuzi eri n'eri bannaddiini abalala nti ekaseera ekkanisa eyimirire ku lwayo ereme kubanga eri wansi wa nkwawa za politics oba bannabyabufuzi waba amawanga amalala ekkanisa ebuutikiddwa obutuuti bwafuuka bugundi bwa byabufuzi bafuuka bukampeyina pasita amala service namba akampeyingira muntu nga tetuwulira kigambo ate kigambo kasita munalonda gundi mwenga muli bulungi tuzeeko gundi munamulonda enyumba tugizimba so ate tetuyingidde akatenga mu ggwanga Uganda 2026 nze ne kansa zituuka nezintama mu biseera bya campaign ate zizikuta bajjanga mukaaga mu service egi bonna beesimbyewo bonna baagala boogere naye kankubuuza ekibuuzo kinyiso ki bano abasajja abo ba politicians kye baalaba mu kanisa ekisooka bamanyi nti kasita najja mu kyaki eyo n'asaba oba n'ayogera ne pasita kasita n'abagamba anti batumanyi tuli ndiga ndiga bagigamba kwataawo kati bamanyi nti kanisa kasa okwata owa waggulu ajja bagamba bugaye kasa mutuuka mu kabokisi tiikinga ono bajja kukola ki kasa osanga omulunzi ebyo endiga bijja kugoberera endiga zo zijja kugoberera zimanyi alina emmere n'ekyokubiri bamanyi abaloko balina platforms ez'obwereere sinsasulire kati wanajja mu kyaki kiziba live ku radio kituufu akakala nga bakubye ejoni yonna ate nga tasasudde kasa atulekera ekimu eky'ekkumi ate kyekumi ki sente kigomanyi obudde bwabbye nekyabawadde $20,000 ali wajja n'ataano omulala akutte basoza nze mba ndowooza ezitowa gumu kitundu ate bajja mukaaga ate boogera tebamaliriza kakati ze kyatema ku basumba kiri kyemu ate ekyo bishop kye baakoze kati kirina okuba n'omugongo
tetugoba ba politician mu church wekiri bajje ajja atuule awulire enjiri addeyo enjiri weggwa mugaba atali mulinde mu dakika 2 waliwo abagenyi ng'ekigambo kimaze okuyitawo kimu kiwedde mpulira awo bayogere oba bamala mmekako wayagenda muntu wawulira nga bibogera abikooye nga nekunga omumugjeeko nga yeyegendera naye kakati bagera wano omusumba wagenda okuyingirira kata nti musumba alina obaaniriza musumba alina wanaawa bali mukaaga agabwe mudatika 3 kuziba 10 ezo tegeza ekigambo essaawa bagiridde bagenda okirawo bati anti musumba nalabye nzeyo ne baasa ng'ateekala ebbaasa mulowooza alina byataddemu gumu 2 kakati bagenda omaliriza ng'ekigambo kiwako dakika meka 5 agabane mubikule bayibuli zammwe mangu bayibuli egamba ekigambo kimu kimala omugezi okutegeera tugende mu Timoseewo mpulira ng'asoma olunyiriri olwo nga basinza nga bawaayo saavisi ewedde ne ku sande ejja waliwo abagenda okujja ate balina engeri bategeranga batati amakanisa gazimba olumala nga gapasita badde nsaba njagala wano bamunamwandu mwekolemu omulimu pasita ninaye eyo gundi omuzungu agatuyamba agala bakolamu enkulaakulana mpulira pasita tebaorganizinze ng'akwata endiga azikwata politician aziwa politician omulimu gwe ng'asuulawo mpulira ne mu kakiiko oba gurupu gye bakoze pasita tabeera namu tamanyina bigenda mu maaso oli watuuka ngaoge abajja mu campaign munonde omunanonda nga bajja nkole campaign kasita tuyitamu tuti nga kiwedde omusajja agenda imansa wano sente enkulaakulana eba etuuse mpulira ate buli omu yaba afune bannamwandu 2 yatandika teba mulimu kyeyini nabali 2 ng'afuna olunaku ng'abasisinka 2 mpulira kasakola watakola batakamaze yakalidde dda kakati kanisa yava ku mulimu gwayo mpulira we compromise okwekkiriranya kubanga tusuubirayo akabaasa bano abasajja bali mu kukozesa kanisa kanisa erina loolu nnene mpulira eri eggwanga kanisa eruŋŋamya kanisa eshaping morals mu community kanisa esobola okyusa bakulimino gavumenti beesibye ebbanga nebbanga ne bagana otereera kanisa esobola batereeza tolimbye omuntu abadde omusi omubbi omuntu adde omulogo twalogera sibira mulogo nti egera okuloga buli muzimu tumuteekayo mu kaduukulu ante wadda naye yakuba essimu tugende bajjajja mugamba abaweriri soka abaweriri nzija mukomera kati oba tomuyambye kituufu so ekanisa okuba mu ndagaano enkadde yalina authority obuyinza obwenkomeredde yalina authority wasomako ezitiri bassekabaka 18 Elijah ne kabaka Hakabu yali Hakabu sebakabaka ekisooka 18 obuyinza bwe yalina alina n'agaata eri nkuba ate gwe Hakabu tojja kuntiisatiisa okumala emyaka 3 kituufu Hakabu teyakakkana yasala pulesa kati tugezezaako okwerowalinga dawuni nga tufukamirira betulina ate okuluŋŋamya ate bwetufukaamiridde tetugana tubayiseemu amaaso bakulembeze baffe naye ate ebituuka mu by'omwoyo ate balina otuwuliriza ni waliyo amawanga nga pulezidenti yategeerera bannaddiini abayita bisi mu state house n'abawa ebikoko ne banywawo bisoda ngoza bakyategeera beboogera nga bikyuka maama bamusabira mukisa mukama mukuume paka waalikoowa fuga lubeerera oba ofuuka Yesu ntebe namulonda ebeereya paka esa mubulira bintu bisobola izimba is tukubuli bwana teyitambula bulungi mpulira abantu bali bubigo ge mazima naffe tulina abatukiikirira batwogererayo baliwo gye bali eyo batwogererayo yali jaspaso
netwogerera bali buli sente nawo zanya ate intelligence council president of yajiwabula banange president of yajiwabula ate yajiwabula temina kola muti engera mwegeze muwabula ebaye bajiwabula so ekyo ekikola ekyakoleddwa Kenya kirungi kiraga nti kanisa erina okubeera independent erina okuba n'obuyinza era nze muwagira archbishop kyeyakoze naye ate mwandivaamu ebiyinza okuba nga si birungi eri omubiri gwa Kristo kubanga ng'omukulembeze yeefuga tasobola kuleetawo reaction naye ajja tuula ajja kuddayo eri abawabuzi be tukamugamba akakamanyiro international nga nensi etulaba banaddiini baleete kiteekateeka baleete etteeka abakatoliki temudda mukolayo muti ate bakatoliki ekkanisa buli munaddiini yenna gwe banaakwata nga yeeyingiza mu byobufuzi mpulira agenda luzira w'Ekenya bekakutande byowa myoyo byoba okomako toyingirira buli munaddiini yenna anawalampa omukulembeze luzira benakitalya ow'Ekenya w'Ekenya mpulira ndibanga babataddeko supagulu kumu tere kuddamu kwogera togenda kwogera ki si buzibu obwo azino gamba kati kanisa tugenda ziteekako omusolo twandiika ogw'omusolo wadde mukulembeze sonyiwa taata saasira mujja kudda omufukamire ekiri ewanda okiyita mmere yesooka oleke naffe twatandika okuba omusolo wanene wafuabasumba bayomba pulira baba bemusumba yanje ebyobugagga bwe amaziga gaaliwa ozaba omusumba ali mukyumba ali mukyaki yabyaki yabiwempe naye obugagga bwalina gavumenti jamubuuza ozijjawa gwasumbera ebiwempe otutulira kanisa tusobola kuva mu kimu kya 10 mpulira ng'ozijjawa batya nnyo bangi balina ebyobugagga ebyensimattu nga tebyogerebwako balina dda tewaako abo kati gwe pasita asumba eniga ate amagye gaki nedda gakola mulimu gwagwa baba balinayo dda tewaaka waabwe security abamu ne internal conflicts gundi ayinza okundyawo kanegire nga bukyali security wamugana asenga security pasita emusumba kayanja yamaanyi nnyo oyinza convoy tekanaawo security y'omukulu eyogerekako gwe ate ndowooza Yesu yatukuuma anti watakuuma kibuga anti gwe saba Yesu akukuuma akwetolooza olugo bamalayika bakwetooloole ati kazinze n'amagye ganneetooloole so kalo ke kaseera buli omu ayimirire nga ye ku kyeyakkiriza walaze ndaba sirabayo sayini ya kanisa kuddamu kufuna mugongo gye tuneyongera ogenda mu maaso bigenda kwonoonekera ddala n'okusinga kaawo edda okusanga ekkanisa nga eri ku politics tosobola kufuluma emisinde mbiro kanisa tesobola kweyingiza mu byabyabufuzi tegaana muntu kubeera muki munnabyabufuzi naye ku katuuti okwo nga tebamukkiriza tebogererako byabufuzi bwali tuba tuzze kuwulira Katonda ki kyayogera gye tuli mpulira naye tetugamba politics mubi naye buli kintu kirina ekiseera kyakyo ekituufu niwa we kirina okukolebwa kakati mu nyumba ya Mukama pasa tetugana kubeera na saidi wagira lulwo oba wagira guliini oba wagira yero tetulina buzibu olina eddembe lyomu munnansi okuwagira pulira naye tekyo kirina kubeera kyamakyo nga gwe omuntu kubanga Katonda yakuleetera abantu bakala za njawulo ng'ate eri omu yatugamba tutiikinga ewali eri yatuwa yatubuulira olinamu abayero ebinaavaamu abareedi
abazi kanisa tolina kusosola kanisa egatta kanisa teyawula ekakati bw'obanga oyagalako kale mukitegeeza kati ate bali abagiroli ogenda bakola otya ate nga tebali wiringi kukyuka wabuli mwalina kyoyisiye kyobe kiri oba ogenda bakola otya olaba obeera nga obeera naye nga bakwesitalako dda pasita waffe nedda kanisa yeegatta jangu oba oli wa Arsenal oba oli wa Man U oba oli wa Yellow oba oli wa Red wano tetulinaawo ebyo mujja biraba nga muzeeyo ewammwe ewaka oyo ku mirimu gyammwe mpulira naye wano ekituleese Mukama Katonda eyo ye kanisa mpuliriza naye kasitolaba ebinobeera eri ng'ate wano bifuuse vaasi chaputa amanya eyo tekyali ati munange sebo abantu abagola abajja n'ennyiriri bamanyi okusoma bayibuli kyova aba tuba wamu wabulira wayisawo akantu omulala nyakatoti atandike kubuulira ku Yellow yekka awazi nedda kakati nga yazze nga nandoli agenda kungoba ngenda kufuniramuwa bwe tunakulaba enkeera ate nga Yellow eyinza okuba nga ate yendeetera okuba nga banatera n'okukola ki so banaddiini bale tuyimirire bulimu ayimirire mu kituli kye bapoliticiani tubaleke bakole ogwabwe naye ate balina okulungamizibwa kubeera abalayira bakwata bayibuli ate osobola okukwata kino ekitabo kyo ne babikkiriza bayibuli gye bakwata era oba togirina oba musiraamu bakwata Quran sinalabako musamize akwata jjajja oba akwata omutwe gw'ente era naabo abakkiririza mu bajjajja ogenda omulaba era yeekuusa ku bayibuli oba agenda eri ku Quran kituufu n'alayira mu linnya lyani lya Katonda nti agenda kweramu esimbu agenda kusaavinga nga teyeekubidde mpulira akuume ekitiibwa ky'eggwanga n'ekifo kye bamuwadde era asembyayo agamba so help me God agamba kasembayo Mukama akoleki amuyambe mpulira ati Mukama tagenda veeri ng'avuga mmotoka gye gy'oli era agenda yiramu bano be yateekawo kituufu ekyo bagambe naye ebintu obikola naye enkola eyo sinungamu kola eyo tulaba Mukama kola eyo si nnungi kola enkola ey'obwakatonda baako enkola Katonda gyakulungamyamu ey'obwakatonda kintu ekyo kituuke mu matu g'abantu anti kati olaba ffe tubagambako nga tebaliwo naye kasita bajja kale osobola n'okubyogerayo naye gwe munaddiini ki nga pulezidenti ali mu saaviisi nomugaa kasoke mbulire esawa yange mpulira pulezidenti soka olize ekigambo tuli mu kuzimba ate kati pulezidenti kazze ate pulezidenti wakowa n'agenda nga tonamaliriza kubuulira basobola ogenda gifuna tulina okumuwa tulina sooka muwa ayogere akoowe tumale tubuulire anti amala koowa ng'akowe bukoyi tetumusalako ate oluyinza n'obuwulira twatula kisa abameze tuwa ebbaasa kyekyaje tuba tubuulira naawe ate kati aweetaaga ki tumaze funa omukisa guzzi tewa bakubuulira alina omukisa yajja yamunya lya Mukama wejolaba minisita nga bagenze ku makanisa mpulira ne puroguramu abeera ku bunkenke abamu kukankana oba kikyenzezaako oba wano njogedde obiyinza omunyiiza awo n'enyogera olina okubeera omwegendereza togire ebyensumattu bayinza okukimakatu ti nogenda oba puroguramu n'obukolera eruzira oyinza okwogera ebinyiiza omukulu mukulu nanyiika olina okuba omwegendereza olina okwogera nga byonna biwaana mukulu bannaye omukulu tumulabyeko wali yatudde dda mpulira mwongere ku bugalo nomwaka gw'emirundi nga 2 n'obukuba mpulira atwanirize omuyimbi waati atuwa oluyimba
mpulira bamala okuyimba banayo oluyimba olwo luweereza omukulu mpulira wamala okuweereza wali mu nnyumba gwabadde yakatuuka nkubira engalo bira omukulu engalo saawa yonna ajja agenda kubaako ebigambo byayogera oli mweteefuteefu ebizimba mpulira totambula omugenyi si wa bulijjo waliwo kali akanyeri ke batera okuleeta kali mu Ebbulaniya temulekangayo okwaniriza ki bagenyiza okugiramu bamalayika oyo malayika w'olwaleero atuuse tomanya mukayinza okuba mwali ne meseji yaffe obijukiza wale abantu bamu wetwali baali mugundi oba gwalinga mukolo gwabwe bakazi bakuŋŋaanye kati omusajja nga tannayogerako bukyeyazze naye ssebo yayogera n'abakusimba ebbasa yaaga bane temulekanayo okwaniriza bagenyi naye ng'okuva bali emabega tebannamukoonako bayinza n'okukola bukolezi ne mukuba engalo okakasa omukulu akolola gwe mukuba bukuba engalo ayinza okukola daaga bongereyo we mutakuba ate tazizaayo so era tubyogera naye tuga kanisa erina okuba nga eri independent ereme kuba nga kikozesebwa kanisa bagikozesa nnyo bannabyabufuzi otuuka gye balaga bagikozesa nnyo mala otuuka gye balaga ate ne bagyesamulizaako ebisooto okitegeera so tulina okuba naffe abalonda tulonda abakulembeze abatya Katonda abakulembeze abo betulonda ebatuukayo ne baleeta amateeka aganyigiriza ekkanisa ye gye mujaji n'abasaba akalulu nemumuwa watuuka eyo tabijjukira bannabyabufuzi mwe mufuuka kigaali aja mumutuusa gy'agenda kasukeeri ajjukira ate seera bituuse asooka ddaali n'abanoonya kati saa zino batambula buli lumbe baziika ayi n'ofiirwa enkoko oyinza omuyitana sekobole nditwafiiriddwa nti agenda otuuka anja nti tugiridde taatani afudde era enkoko yange yadde yafudde era nti mbadde nze netente bayambeeko mu kuzimu saa zino bajja babalaba koona banaatera owete naye mumala obbalonda ewaka amaka g'omukyalo aba yagasuulawo dda kwata famire mu kibuga gazaza no basulasulako mu byalo bayitaayitamu babuuzabuuzako ne ku bantu so ekanisa fetubasaba mube independent namwe abasumba mumanye omulimu gwammwe mumanye abayita kyo kituufu mukole kye muteekeddwa okukola tetugamba nti bannabyabufuzi tubagobe mu kyaki bajje naye ate munabyabufuzi talina tuuka akyose puroguramu Katonda gyabawadde olunaku kituufu mbakubazze ne baasa y'emitwalo 2 n'ekigambo kikyuke mukama yakuwadde ekigambo kayage okikyusizza mukama oluzi yagala ekigambo kyakwenenya alaba ekkanisa eno ku lunaku olwo waliwo bayagala bakyuke badde gyali tomanya ne minisita ng'alina okwenenya ogala minisita mwenenye fukamira wansi aya bafukamira era mwe muyimirira ne musinza bwe batudde oli minisita naawe alinda kaddeke era amala okwogera ng'alinya mmotoka mumulabako kati babasibirayo mu kigambo balina obeera bawulira ekigambo ekigambo kikigenda okubakyusa naye mwe bajja nga mubawo obutuuti bwe bamala okwogera nga bagenda kati birala mu bisomesa abagenzi ate be bali bifunye bano jjukira abali mu abayigiriza dda bayizeeyizeeko kati omunabyabufuzi wajja otandika buulira enjiri mukama agamba agabe ennyo ayamba ggulu mukama agamba tube n'ekisa era tubaza mukama abantu abamu be yawa omutima omugabi era minisita mukama akwongera omukisa buli lwe yajja yatuwa amabaati 10 kati aleese ensawo za sementi 8 abantu ng'abo mukama bagenda okuwa eggulu pasita mwagabye eggulu naye nga gwagamba mpulira sente zaguzeemu obusawo bwa sementi nerira ebbago lyetuli okulanana ebbago oluguudo lwa lubinnya
binnya oluguudo olugende ewabwe wa pasita ebinnya ebirimu lwali badde lwakolansi ebyo ebiri mu nsi yonna ebyo biri mu nsi yonna by the way nti oba biri wano oba biri wa especially ekituuka mu Africa kyo kiri waasi so abasomba tukole ebyo tulina okukola bannabyabufuzi nabo bakole ebyabwe ne Katonda akole paati ye ne buli omu kasita anaalemererwa okukola ogwe n'ayingirira ogw'omulala wagana beerawo okubagana mu gundi zino ez'enjawulo so bannakenya musabire eggwanga kuba temumanyi giyinza okudda omukulu ayinza onyigiraawo n'aleeta etteeka kitegedde naga nze ndeese covid we Kenya batadde mukanju bwakamulamba so gegambale si malungi okubanga kanisa webanga terina nkolagana nnungi ne state ekiba kirungi kanisa erina okuba nga erina enkolagana ennungi ne gavumenti bintu bisobola okuba nga ate bitambula bulungi nnyo ate ne kanisa muyimirire awo mwiteekeddwa okuyimirira muleme kukozesebwa bannabyabufuzi oba pressure y'abantu muri pressure nzo bayitirako abantu babaforce nga nemwogera statements ezitakwatagana ku lw'abantu oba ne gavumenti nemwogera statements ezitakwatagana ku lwa gavumenti abantu temubeerabira aye n'ekirala basumba mufuna obudde bw'ekkanisa mutuule ku kanisa zammwe naye musiba mu state anti tulina okusikayo tuzze eno ewa tuze mu kanisa okusayo tuze mu kanisa oyina olana kye basika kana tegera nti bagenda kiro mulaya ng'agenda mu musabe buli agenda mu state sebo omanya avaayo n'ekigundi n'ekibokisi asobola okubayo ng'atakola mukono ng'atakola mutwe avaayo asoma akawunti kati kuliko weziti awo ovaayo nawe oli musanyufu gwe waliwo bakuyita n'omanya nti wano we bakuyise wasava kulira kakati gate gwe balinde 226 bagayatambulanga mu regions ez'enjawulo basooza bapasita nti ati bwe malina movement ye kati eno movement ya gundi pasita bejjinja mwenna mbagala ng'abasolooza batwala wa mukulu bubulire endiga zammweyo babakubisa kampeni abasumba naye bali bebalya ate mwemufunako mukoma ku soda ekinene ne transport abazaayo ne babategawo bisikurini ne mwogera n'omukulu eri ne bateeka ku akawunti muddamu mulaba muddamu mulaba kulonda kujanga azemu basolooza ate mba nayize dda kale mubadde balabi balungi nnyo okuva gye twatandikidde bannange kino ekintu ekituuse kati kifuuse kyabase kinoomu gwe nga gwe omuntu tomanyawo olina kuyimirira mu bulokozi buno kyamazima wandikola ensobi naye kyembasabirira nga nze weesige Katonda oyongere n'okumwagala mu nnya lya Mukama ajja kukutaasa mu nnya lya Yesu amina nze kisembayo omukulembeze mu ddiini oba mu nzikiriza wewe ekitiibwa neweteekako value tojja ssanga ebintu bifaanaganako ebyokumanyira naye buli wolemerwa okutegeera price Katonda gye yakuteekako ogenda kubeera papeti w'abapolitician kikozesebwa gwoba ogerera gwokola tugenda fuuka ddiikuula egenda fuuka ddiikuula naye buli weteekako price manya nti nze ate ndi wanjawulo mwetamuza mweziggwako nze bampita mu ofiisi eyampita mwesigwa tannangoba ate nze ne authority nsobola okugamba sebo oyinza obutaddayo mu paliamenti gwe obuyinza obulina gwe yakkiriza Kristo kituufu togenda kuddayo babanadini bamanyi manya abapolitician bamanyi nti bano abantu benzikiriza balina obuyinza naye tebasobola okubakola balaga ssente biki kati bona bazibe kati ate bali babategera omanyi politician wakuwera advice ebikwatagana n'ebyomwoyo kitegeeza oli muzibe nnyo ensi ebeetabuse kale tubakaza olunaku olulira